Wiki ewedde akakiiko k'ebyokulonda kakomekkereza okusunsula abeegwanyiza obukulembeze ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Kati mu kaseera kano akakiiko keetegekera kusunsula abeegwanyiza eky'obubaka bwa Palamenti okugenda okubeerawo nga 22 na 23 omwezi ogujja. Okusinziira kwatwala ebyokulonda e Wakiso, abantu abasoba mu 100 be baakajjayo empapula okuvuganya ku bifo by'ababaka ba Palamenti. Constituencies 8 ezikola Wakiso district n'ogattako ey'omukyala. Already, aspiring candidates 102. Chitekes abo be baregisterinze wa. Naye waliwo abagenda ne badownloadinga forms from the internet. So the number will increase. Wakiso y'emu ku district ezirina ababaka abangi ng'erina ababaka 9 okuli omubaka omukyalo wa district, municipal 4 nga zonna zirina ababaka ba Palamenti ogatteko Busiro South, East ne North nga nazo zirina ababaka ne Kyaddondo East. Kati Tolbert Musinguza agamba olw'ennaku entono ze balina okusunsula abantu bano eky'okugjayo empapula ng'obudde bukyali kiyambako abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okwetereeza. We tunaatuukira ku lunaku olwo tujja kumala obudde butono. Naawe wonna alina ensobi tujja kuba nga tugikozeeko. Ekintu ky'emikono kino weetuba nga tutukoze pre-registration ne pre-nomination kijja kukomawo. Gwe nga gwe aspiring candidate kubanga kati muli 10 muva mu constituency, chances are high nti akuwadde omukono aguwadde n'omulala. Bano abawadde amagezi okutandika okukozesa akakiiko k'ebyokulonda mu budde buno okwewala okukola ensobi n'okulekebwa ebbali. Chances are nti w'okola mistake olwaleero oba mistake olunaku olusembayo oyinza kufiirwa okwewandiisa. Kutandika ne 1st of October schedule ngifulumizza tugenda kutandika on the 1st abeesimbyewo ku ntebe ya woman member of parliament. Mujja kujja ku office tubayitiremu ebintu byammwe. Baba kakasibwa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu basabiddwa okwewala okukola kakuyege okutuusa ng'ennaku ezaalambikibwa akakiiko k'ebyokulonda zituuse. Early campaigning is an electoral offense. Twewale ebintu ebyo. Tugumiikirize, tubeere bakakkamu, tulinde ennaku 10 November tutandike mu butongole okunoonya akalulu. Bano basabiddwa okukola ku nteekateeka zaabwe ez'okunoonya akalulu bazanjulire akakiiko k'ebyokulonda kasobole okubalambika okwewala obukuubagano. Kubanga kati buli candidate, buli electoral area, buli ayisimbyeyo yenna amanyi yeesimbye naani. So tukozesa obudde buno tutuule nga bacandidates tugira nga tukola harmonization of campaign program. Kakuyege wa gavumenti ez'ebitundu asuubirwa okutandika nga 10 omwezi ogw'E11. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.